Bano babaddukiridde n'ebintu ebibalirirwa mu butimbe bw'ensimbi nga bino mubaddemu emifaliso, ensawo za sementi, sukaali, omuceere, ebyokulya ebirala bingi nga kw'otadde n'ebyokunywa. Kino bano bagamba nti bakikoze nga bajaguza olunaku olw'okuweereza abantu mu nsi yonna olukizibwa buli mwaka. Ng'ekikulu kyalwo kusiima abo abaweereza eggwanga lyabwe n'abantu aba bulijjo, okusiima abakozi aba gavumenti n'abalala, n'okutegeeza ensi yonna biki ku bimu bye tuweerezaamu. Katalemwa ng'ono yakulembeddemu abakozi banne aba public service atenderezza nnyo abakozi banne olw'okukkiriza ne basalawo okuwaayo ebintu bino eri abaana abaliko obulemu. Ng'ekitongole ekya public service mu Uganda ekikulira abakozi ba gavumenti, ffe twasalawo nti omwaka guno mu bimu bye twandikoze oba bye twategeka okukola nga mulimu okugaba ebirabo ebyo ebitongole ebyali bisinze okukola obulungi, twasalawo nti kino ekitongole ekya Cheshire Homes tujja nakyo tukisiime, tukwatire wamu, tukirage nti gavumenti eyagalira ddala era esiima emirimu gye bakola nga baweereza mu kuddaabiriza abaana, mu kuboogerera mu bitongole ebitali bimu n'okuweereza eggwanga awatali wamu. Samali Matovu akulira ekifo kino agamba nti obulwadde obuviirako abaana okuzingama wamu n'okufuna obulemu bukyayinza okulwanyizibwa singa abazadde bafaayo ku baana baabwe nga bakyali ba myezi 2 egy'obuto. So if it is detected at that stage and the child is rehabilitated or is given the surgery, at times you cannot tell. That head doesn't go to much as they have the other conditions, but someone may not be able to tell that this child has head. Samali Matovu era akubirizza abazira kisa yonna gye bali okutwala ekyokulabirako ekya public service okubadduukirira ku ddimu eddene lye baliko ery'okukuuma abaana bano kubanga embeera mwe batambulira yeetaaga buyambi. Tugezaako okulaba nti balya bulungi naye essente ezibeezaawo abaana bano ezituyamba mu mirimu gyaffe n'okusasula ba staff kintu kinene nnyo kubanga challenge nnene nnyo gye tuli, n'olwekyo tukubiriza abo bonna abaweebwa obuyambi abasobola okujja okuyamba Katalemwa nga public service bwekoze bajje batuyambe obuyambi bwonna bwe batuwadde. Kati mulaba bano batuwadde sementi, tulina wano ebizimbe bitannaba kuggwa, tugenda tuyamba okumalawo okubimaliriza. Ye Mwonge Rogers omu ku baana abakuumibwa mu maka gano alaze essanyu olw'okukyalirwa kuno era n'annyonnyola ebbanga ly'amaze n'obulemu wabula n'akubiriza abalema obuteenyooma n'okwekuumira emabega. Maze obulwadde buno n'emyaka 3. Obulwadde buno bwajja mu ngeri ya kulwala, omusujja gwajja ne gunkwata ne ndwala ne bandeeta wano kulaba nti nfuna obujjanjabi ate n'ebintu ebirala nti mu bulwadde bwange buno nsobola okukola ebintu bingi, nsobola okukola engatto, nsobola okukola buli kimu omuntu alina omukyasobola okukola. Abaana abaliko obulemu tebalina kubeera nga beekubagiza, ate abazadde tebalina kubaggalira mu nju, balina okuba nga babateeka abantu we babalabira oba nakubatwala ku ssomero bafune education. Abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe basobolera ddala okufuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga lino singa babeera bafiiriddwako bulungi. Alipoota eno ekoleddwako Burhan Lubanga ku WBS TV Katalemwa.